Okay, tubaniriza akawungeza akaleero bano be mulaba be bagenda okugasimbagana mu Ngule World Cup y'olulimi Oluganda n'okumanya nga bo balaba buli omu akyatidde okutunuulira munne naye mu buli ngeri nga bajja kutunulagana. Ale nno bwe nkibagambye bwe batyo buli omu n'asika munne mu mukono ng'akabonero akalaga nti ojja kumpulira akawungezi ekaleero. Beebo olaba olukontana omutendera guno guli jembe ku jembe. Oyinza okuba tobalaba mayembe ku mitwe gyabwe naye bwe ziba nsolo oba mbogo oba ente ennume okulwana kwazo kuba kuyisiŋŋanya jembe esinga okufumita ginne waayo ejjembe bwetyo ebeera egisengudde ku kikoomi. Bw'olabako kakati buli omu akubulira amannya ge nga asinga obukambwe yasoose okwogera. Amannya ze Katongole Isa era nga nviira Nansana mu Bendobende eyo Kabumbi. Bannanansana mwenna kyemmanyi kwe muli oddo obusimu munkubira nange wendi sigenda batiiririra era mbakakasa nti Engule ey'omulundi guno tugitwala Nansana. Katongole tunuulira omuntu gw'ogenda okuvuganya naye oyo omwetegereze amangu ddala nga wakamulabako ng'otuuse ku ssimba wano. Kifaananyi ki ky'ofunye mugeraageranye n'ensolo yonna yoyinza nti bwe mugeraageranya n'ensolo nyinza muteeka mu kifaananyi kya nsolo bw'eti. Omusajja ono bwe mugeraageranya n'ensolo nyinza omuteeka n'ensolo gye bayita embuzi. Embuzi terina nsolo gyetiisa. Mwana mulenzi gwe gwani? Luwanga Fred. Nga mbiridde Koba. Mugombolola y'essi. Buyukwe. Mwana mulenzi akugeraageranyiza ku mbuzi. Nera mwewunyiza. Naye kakati ye wabeera nga ngeranyiza ku mbuzi. Ate ensolo gye njo mugeraageranyako we bunyeno sina nnene. Bakayita musu kasolo ke bayita omusu. Buwooma nnyo era omuyizi waakalaba talemu kuyiika malusu. Kitegeeza nti ajja kuwoomera akawungezi ka leero. Weewaawo kale twagala tukubeko ttooki mu bulamu bwammwe wabweru nga tumunatuuka mu nsiike ya World Cup y'olulimi. Katongole yaani eyo gyali. Katongole bwe tubalirira mu byetwogerako ebifuula omusajja ow'amaanyi. Katongole yakaagala ba girlfriends bameka bulamu. Ba girlfriends nina omu kuba ndi musajja mufumbo era oyo yantokozesa ettooke gyali ewaka kwali nnyo Gladys Katongole mukyala ali eyo yalitokosa. Mukubemu akafaananyi abatamulaba bamulabire mu nnyinnyonnyolayo. Omukyala oyo mukyala bw'oba omulabye mukyala mulungi ate era mukyala gwe bagamba marriage material agwana obufumbo. Mugeraageranye ku bayimbi ba Uganda omuyimbi yenna gw'oyinza abantu gwe bamanyi oga nti mukyala wange wanoomufuna akafaananyi mugeraageranye ku muyimbi gundi. Omukyala wange akafaananyi oyinza kumugeraageranya ku Winnie Nwagi. Okay, sebo. Bwe tuba tugeraageranya ku bakyala naawe olina? Naye nga owange girlfriend wabula nga muleseeyo waka weyawulidde nti nno nzija mu World Cup y'olulimi Oluganda ayagambye gwe omusajja gwe nina obeera naye. Ekitegeeza ekiro ekikeeseza olwaleero yasuze waka. Wooleka tosobola bw'osimya amala. Kati owuwe amugeraageranyiza na Winnie Nwagi. Kati tugeraageranye ba girlfriend be muleseeka abakyala. Olwo owuwe oba omugeraageranye na muyimbi ki? Owange omuyimbi lwakuba nti kale toyinza kulwa bw'omugeraageranyako. Kamuse ku mukyalo ne yanoba ku Kenzo. Kale bassebo ne bannyabo beebo be musemberedde okuwulira olwaleero twagadde tubaweeko ku kifaananyi kyabwe obulamu bwabwe nga tebannayingira nsiike kubanga bwe bayingira mu nsiike gigenda kuba mitwe. Ekiro kya leero ku Ngule World Cup y'olulimi n'okumanya ng'ekutuusibwako KCB Bank. Genda maaso.